omukozi waffe abadde akolera wano secretariat yaffe eggulo ssaawa 4 bambuulidde kuliko abaamututte aba security nempitira mu mirandira yonna eya security institutions nesimufuna nenfuna obudde mu kawungeezi nenjogera ne president nantegeeza nti tekuliko order yonna gye yakoze ku muvubuka ono ate ajja kugezaako atuddemu atutegeeze waali nenfuna obudde nenkyalirako maama ne family n'omukyala n'abaana ab'omwami ono nensaba nabo mu kawungeezi nembakakasa nti information gyonna gyenfuna nga family mbabuulira ate kyembadde nkola okuva ku makya nembawa assurance mbu omwami ono ajja kukomaawo. Omwami ono yajja mu mwaka gw'2010 nga yatandika okukola nange nemusomesa n'abalala kuliko benamusomesa nabo bo ne badduka ne bagenda mu birala. Emyaka eno gyamaze muntu mukakamu muntu muwombeefu byagezaako okukola birungi bizimba ggwanga muwagizi wa President Museveni nnyo nejava ebunyolo bonna badde bankubira badde simanya alina support eyo yonna bagamba omwana waffe aliwa so muntu w'abantu muntu mulamu ffe tetumumanyiiko ekintu kyonna ekibi ekimusibisa nga tebatubuulidde. So naye olwaleero ku makya mbaddeko information gyenfunye mbu bajja muleeta mu kooti mangu ne charges ze banaaba nazo bw'aba alina ensobe tugirabe bw'aba talina bamute. Ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri kubaddeko ebiwandiiko ku mitimbagano yammwe ey'amawulire mbu ekibiina kyaffe oba ekitongole kino ekya PASAID ekikola ku exports bakigaddewo. Mbadde njagala mbawe confidence ekitongole kino tukola nga bulijjo kubanga ebitukolako obutale omutindo gw'emmere logistics z'abasuubuzi na transport ne sente za wansi ez'abasuubuzi abatwala emmere ebweru ebyo ebintu tobisanga mu ministry emu mu kitongole kimu biva mu bitongole bingi. So ffe ennyumba yaffe eya PASAID twagizimba makati wa private sector ne public sector. Twanguwa nnyo okuyamba omusuubuzi nga bwe tubadde nga tusobodde ate tudduka nnyo okugjayo ekitawaanya abantu mu gavumenti ne tulaba nti target yaffe ng'eggwanga n'okufunira abaana emirimu nga tuyitira mu mirandire ya exports tukikozeeko. Twatandika nnaku 16 omwezi ogwa Maachi 2022 President yatucommissioninga n'atuwa ebaluwa mu May etuteeka mu President's Office nga kimu ku bitongole ebirala. Katonda tuyambye tukoze nnyo kati ekitongole ky'omutindo gw'emmere kiri mu Parliament mujja kubanga mukiraba. Simanyi ayakola ekintu ekyo kuva mu 62 bwe twafuna obwetwaze. Ffe tunoonyeze amateeka ago ne tunoonya omutindo gw'emmere emmere y'ente n'ebirala n'enkoko ne tulaba nti kubako etteeka erimu ate n'ekitongole ekikebera ebintu ebyo ne tutafuna certificates 8 ezitwala emmere ebweru ne tufuna emu tufuna IGG w'emmere. Tulwanye nnyo twakatuusa companies nga 6 ze tuyambye twala emmere ebweru twakagulako obutale nga 9 bingi bye tukoze mu myaka 4. So ffe tulowooza ebyo bitukoze birina bebireetera obusungu tetumanyi kubanga ffe bwe tuzuukuka ku makya tusaba Katonda olunaku luno tuwe ekyotuwatale nti tulina kyetwongeddeko ng'ettafaali ku Uganda. So ekibiina kyaffe ekitongole kyaffe kwekiri endagaano zonna zetusayininze ne Nigeria ne America n'awalala kweziri tujja kubeera nga tukola nga bulijjo
tuli open tuyamba bulijjo nga bwe tubadde tuyamba buli omu so tekuli buzibu kubanga yatuteekako akyaliko ate eggulo yaŋŋambye mugende mukole mubiveeko mukole mubeere emirimu gyammwe tekubaako abataawanya ate njagala osonkubire omulanga bali mikwano gyaffe ab'ebweru bamusiga nsimbi abalwana nnyo okulaba nti mu value chains kye bayita mu value chains nga mu nte mulimu factories 9 gwolaba abattoir emu naye mu abattoir omwo mubaamu factory ey'eddiba factory ey'amagumba factory eya fats zezikola sabbuuni ze bayita talo mubaamu ey'ennono n'amayembe n'ebirala ezo value chains tunoonya abantu abatuyamba oli bw'aba alina abattoir kubeeko abalala bainvestinga kye bayita mu ecosystem eyo so kuliko bangi betugezaako okuleeta mu Uganda abalabye ebintu bino ne bafunamu okweraliikirira mbakasiza nti tetulina buzibu tujja kubeera nga tukola nga bulijjo kubanga tumanyi bw'oba otatambulidde ku mateeka abantu batya nnyo okuleeta ensimbi ne bainvestinga mu ggwanga lyo kikulu muffe kulaba nti ne bwankubaako abanyigiriza ffe tubeere mu mateeka kubanga oli bw'aba talaba temutambulira ku mateeka bulungi abatya sente n'azitwala awalala so kati ebyo bye mbadde mbayise twogereeko namwe mbuulire abalala pasaide eri open tukola nga bulijjo naye nate omuvubuka waffe gwe basibye tulwana nnyo tulabe nti naye avuddeyo bw'oba nga tolina nsobe gy'okoze bw'oba omanyi nti w'olinnya wonna olabaako tolina gw'ovumye kyokola kya ggwanga ne Katonda tolina kintu kya muntu kyewabbye ebyo by'obulimba nze bwe mbiraba ndaba nga kasasiro jasi balimba ku social media byonoona obudde bwaffe bwe tuba katugambe tulina kye tusobezeza tuli wano kuliko poliisi kuliko amateeka goyitiramu okulaba nti omuntu omukwata so tetutidde tukola kubanga kitukola si kyaffe ayatuteekako president mulimu gwe tukola gwa Uganda results zaffe oziraba so tetutidde kino kituwadde amaanyi tukole system yaffe kulaba nti abantu baffe tubashoringa tubeere nga tukola nga bulijjo bwe tukola twafunye meeting olwaleero n'abakozi ne tubakakasiza ddala nti zino ze pitfalls oyitamu bw'oba otambulira ku mazima bw'oba oyagala kukola ekirungi oyinza okusangamu ebigumu so tutaddeko system yaffe tulina aba lawyers baffe organization yaffe egezako nnyo erabe nti bwe kubaako ekizibu ku muntu ng'akolagana naffe tujja muyamba bwe kiba kikye alina kyasobeza ebweru ekyo kikye ng'omuntu naye kikwata ku organization tutaddeko ewe kulaba nti abantu baffe tubayamba ekyo ndowooza mwani kibuuziza ababitaddeko kubanga sinze mbitaddeko simanyi gye babikubidde kyendwanako ky'omuzungu ayita dignity y'omuntu oli ne bwankubadde alina kyasobezeza mu luzungu bagamba mbu ojja kumutwala ng'atalina nsobe okutuuka osanze ddala nti ddala okoze investigation ensobe kweri so ebyo mubibuuza ababitaddeko ffe tulwana nnyo ku mulimu gwe tukola bulijjo simanyi okuwamba kubanga constitution yaffe egamba oli bw'aba akoze ensobe there can even be a citizen's arrest n'omuntu wa bulijjo ayinza okukukwata n'akutwala ku police ne bakucharginga so ndowooza okuwamba ne arrest simanyawo mu Luganda oba kyekimu naye manyi kyotegeeza okukwata omuntu nga tomuwadde summons mbwina kyosobeza jangu ku police ku Lwokutaano oli bw'aba aganye nemugende mumukwata naye surprise attack eyo ndowooza kirungi nnyo okulaba nti tusomesa abantu bamanye rights zaabwe
newankubadde olina ekizibu oba olina opinion etafaanana neya gavumenti, constitution protectinga right yo okulaba nti ofuna decent arrest, decent treatment, kubanga oli bw'alaba ensobe omuntu nga bamuyisizaamu bulungi atrustinga court yaffe, atrustinga security services zaffe. Kyaffe ffena okulaba nti tusomesa abantu newankubadde in English they say the law is not too high to bring down the mighty, not too short to support the weak. Nze ekyo kyendwana sima bukiteeka mu Luganda ekyo mbwe amateeka si mampi nnyo okutajjayo omuntu owa wansi ne gamuyamba ate siki tegali waggulu nnyo okujjayo abanene. So amateeka bwe tugagoberera tuzimba eggwanga, ate n'abagambye democracy ne economy eba nga mwana obeera ngu tekubaako omwana ayinza okuba alina emyaka 7 kitaawe alina 9 akyamuyita mwana wange. Bw'oba ozimba eggwanga democracy ne economy bw'okola bw'otyo si bugubugu eyo tezimba bulungi. Ky'oba olaba ffe tuli bakakamu, tuli humble, tutambulira ku mateeka, naye tufuna obusungu tubutwala mu mateeka. Bwe tulina obusungu tuyita abantu baffe ne tugamba muleke tetwonoona kubanga abatuli emabega bayinza okulowooza kino si kirungi.